Olunaku lwa leero nkuleetedde mwana mulenzi ne mwana muwala nga bava ku luguudo lwe lumu olw'Hoima. Mwana wattu nga banoonya ababeezi. Nze Phillip Kaggwa okutusaako program Abanoonya. Nga tetunnatandika program kansooke nkulageko ebimu ku program Abanoonya. Saagala mwami wa mukyalo. Ab'ekyalo babadde ki? Nako okulima. Oli olimyeko? Mwami wange yali wa mukyalo. Ate n'atampisa bulungi. Era bwe mbafunye omukyala njagala nga yasoma nga tiyasoma kigenze wala kuba saagala mukyala wa diguli oba diploma. Saagala mukyala wa university. Bagamba nti ladies first. Naffe tukuleetedde mwana muwala Sharuwah Nansikombi ow'enseenene. Nze niko kitone atazanyisa ssaawa ya mubali. Nansikombi mwala alabika bulungi ng'era bw'omulaba. Omutima ogutwala naye kungulu nseeya. Maaso gandobera katunja eigulu. Amanya gange nze Nansikombi Sharuwah. Nviiriddeko Kasubi. Ndi mukyala wa nseenene n'eddira nseenene. Nzaalibwa Masaka. Sharuwah agamba ki? Sharuwah mulungi. Obuzibu osinze busagawa? Obuzibu bwe nsinze okusanga. Nsinze busanga mu kusomoozebwa eri abaami. Atya, abaami nabo basoomooza. Abaami abasinga bayaaye. Yaye butya ate naawe? Abaami si batuufu. Mwami ajja n'akwana n'agamba mbu nkwagala era ngenda kukuwasa. Ebbanga bwe liyitawo ekiseera atogenda naye mu kikolwa ng'akugamba mbu oli muyaaye. Kuba kyabadde ayagala nga takifunye kituufu. Babeera baagala batya? Babeera baagala omukyala oluba okumulaba bwe bati nga bagenderawo mu kikolwa. Abo abaami babeera bayaaye. Obulamu obw'omu obumazeemu bbanga ki? Obulamu obw'omu bumazeemu omwaka mulamba. Katunja eigulu ose kuntunuzanga abalo omudidi wansona wateba. Omusajja wange yali ng'anywa omwenge ate nga ndi musiraamu. Ng'alya ku mbizzi ate nga ndi musiraamu. Ekibaawula Ekitwawukanya. kati wanaawulira nti oli mu banoonya tikimukole bubi. Wawukana kwammwe kwali kutya? Okwawukana kwaffe twakyankalana ng'era abafumbo bwe bakyankalana ne bajja ne batutuuza tusobole okuddiŋŋana naye ng'empisa omwami ze yayisaamu tezaali nnungi. Can you imagine tosobola kusulira mukyala bintu wabweru? Twawukanira awo bwe tutyo ne mbuulirako maama n'angamba vaayo n'omusajja ekikolwa kyakoze ng'ate omuyinamu n'abaana. Ne twawukana ne nvaayo mu bulungi. Kakitwale nti mu bulungi kuba tewali muntu yeetuusaako kisaago eri munne. Naye kati Sharuwah omwami bw'aba awulira akyakwagala kubanga ekiseera si kinene. Ekiseera si kinene nnyo. Nze sikyamwagala. Bw'anaalemerako. Tasobola kulemerako ssebo. Gamba owulira ng'oli free. Ndi free. Omwami neetaaga ng'omwami muwanvu ntonotono. Sifa ku ggwanga. Kasabeera nga kale sifa ku ggwanga. Ate omwami gwe njagala nga tussa kimu nga tukkaanya nga tutegeeragana. Njagala omwami nga taliimu bya buyaaye ng'ali wiringi ogenda ku musaayi. Ate ekirala njagala omwami nga oba yazimba. Nga yazimba. Ebyogenda ewako okukyala si nsonga. Naye bw'aba nga azze ng'alina ssente nga tusobola okugenda waka ne tukyala tusobola okugenda. Bw'aba nga talina tusobola okukola mpola. Saagala mwami wa mukyalo. Ab'ekyalo babadde ki? Nako okulima. Oli olimyeko?
mwami wange yali wa mukyalo ate n'atampisa bulungi. Andi kati ayinza okuba nga wa mukyalo naye ng'alina ebyoyagala byonna. Saagala mwami wa mukyalo. Ate nga takutwala na ku nkumbi. Mpazzi. Mpazzi. Abeera takukolera. Ajja kunkolera bw'aba nga sigenda kulima bannange okulima kumenya. Waliwo okulima naye ng'olimisa bakozi nga buli kimu kyekola kyokka. Mpazzi. Ate waliwo n'okulima ng'olimako akatonotono. Nalima nnyo enkumbi nentama. Kati n'olw'ensonga eyo njagala omwami nga si wa mukyalo. Njawulo ki ku mwami w'ekibuga n'ow'ekyalo? Kati omwami w'omukyalo okeera ne mugenda ne mulima sizoni. Omusana ne gugenda gwaka. Ebintu ne bigenda bifa. Ne bigenda bifa. Naye omwami wa mu kibuga akeera n'agenda n'akola oba nawe mukyala n'ogenda n'okola mubeera nga mukunganya akasente akasobola obbayamba. Naye omwami w'omukyalo sizoni bwefa nga okaaba. Kannaye. Ane Sharuwah kyogamba ab'ekibuga bo tezibabula? Zibabula. Naye ogumiikiriza kati gwe omukyala bw'oba okola osobola ga mwami wange wezimubulidde nange zisobola okumbula. Nze wezimbulidde n'omwami wange zisobola okukola ki? Okumubula. Wegwanyiza myaka emeka? Omusajja gwe njagala nze emyaka gyange nyina emyaka 26. Njagala omusajja akuva ku myaka 26 paka ku myaka 35. Bali batya ab'emyaka egyo? Abandowoozi balabyerabyenko okusinga bano abavubuka bano myaka 25. Baba balabyeko ku nsi. Kyogamba naawe olabyeko? Nange ndabyeko ku nsi ku myaka gyange gye nnina. Lwaki ennaku zino abantu tebakyawangaaza mukwano? Obwesigwa butono. Omwami omukyala ajja kuba nga akwesiga. Bw'obeere nga tomwesiga. Ate omukyala ajja kwesiga agamba omwami wange mwesiga musaamu ekitiibwa kangumiikirize buli mbeera tujja givuunuka tugiyitemu. Omwami n'akola nemukola namufuna ssente omwami n'afuna omukyala omuki mwe n'abeerabira. Eddiini yaffe etulagirira bwe nti bw'oba nga olina obusobozi obusobola okulabirira abakyala bana bawase. Bw'oba nga tolina obusobozi busobola okulabirira abakyala bana gira nga ogumiikirizaako. Naye munnaffe ayinza okukola n'afuna bwe n'akwerabira ate nga ssente ziri osobola kuyamba muntu atya? Olaba gwe ow'ewaka nnamba emu w'osigalira emabega ate oli nnamba 2 ye n'abeera bulungi. Ate ekirala kiri bwe kiti ku ludda lwaffe abakyala. Mwami we ayinza okwesiga n'abeera nga akwagala nnyo. N'olaba nti omusajja wange anjagala nnyo ate n'omujooga n'omuyisaamu amaaso nga tomuwa kitiibwa. Abakyala abamu okufukamira kuba n'obula amaviivi munnange. Onoogenda oba mugenze ku mikolo waliwo abagenyi abakyadde bwe bbaawo ng'omuwanga oyimiridde. Ebyo bibaamu? Bibaamu. Kati n'olw'ensonga eyo ffenna sayidi zombi bbiri tulina okugonda ne tumanya nti twefuna tuli bakulu tukuze omutuukira okubeera ababiri mubanga mwenna nga mukuze. Mpuzi wegwanyiza wa ddiini ki? Oba tofuddeyo ku ddiini? Sifuddeyo ku ddiini kasita abeera nga tanywa mwenge nga talya mbizzi. Bw'aba ayinayo abaana? Si nsonga kuba nange nnyinayo abaana. Abaana obeera nabo? Abaana sibeera nabo babeera ne taata waabwe. Omuzaaliddeyo nga bameka? Nazaalayo 2. Bw'ayagala basingako abo? Tutuula ku mmeeza emu ne tuteesa nti nne maama w'abaana obusobozi bulabisewo obusinga ku bwabali abaana 2 okubalabirira twongerayo abalala 2 oba tukubewo abalala 4. Omuli n'abalongo? N'abalongo. Abakwetaaze bakufunye bati? Nina essimu yange eri 0751 34 22 79. Gibaddiremu? 0751 34 22 79.
mpozi okola mulimu ki? Nze munnange njiga bya nviiri. Kati omulimu katono nnyo ate tukomewo.